womanya nti waliwo ebbaala ekolebwa bawala kwata abawala abanyirira obawo ba waitress tomala gawa nti kubanga ono wazzemu bulungi ebibuuzo tunuulira omubiri omwana etutuwerit figa bwe kati kato kawo bwa waitress naye kaba tekamanyi byakukola kayigiriza okitegeera si bino bw'onali first ono bro ebbala erimu ba waitress abanyirira oba olina ekyokulwanyisa ekisooka ekitegeera wala waitress no bali arrogant naye ng'anyirira abasajja tebajja kuva mu bbaala kati gw'olina waitress damage alabika bubi olina damage ya waitress oyo kireeta ebibeera ebyagwa alina abaana bana ebintu byebita amabbaala anko mubuulira amazima olwo ebbaala nga zina ba waitress nazibagamba oba ofulinga vidiyo zange parking egimanyi mala wakyekwata parking omwana akuleetera omwenge oba boto oba kino ogamba okitegeera Victoria Club ogimanyi ekireka naye ina ba waitress abanyirira Supremas webali nnyo nakulabye ya Fujita omugagga Fujita eyo nayo bala nyingi that's why ba host abamu ababuminze wagenda mufuna amanya eri ba hosting abalina obwongo asooka n'atunuulira ekifo kati nga Shira agamba bano ba waitress agamba fine baleke bakole batagala bajjako mirimu nosolo osanga neti ya Shira ng'alina ne tiimu y'aba Ushers ngaye waitress agenda wali n'apanchinga nti oli ayagala Don Julio aba ayagala boto yonna eyakabi womala tubalinza ku Brown Skin Events amanya ganza Shimwe MC Kampala's Brown Daddy lunaku wayo tusinzidde wano mu kikoni Makerere kwafa bakayita extreme lounge kafa kalungi nnyo osobola okuyitayo oba olinamu birthday parties meeting kafa kalungi nnyo kamulembe osobola okujja n'okolerako ensonga zo mpola mpola balina ne washing bag walinamu enziga yagala oginyiriza osobola okujja byokunywa nebyokulya byonna bibangawo ne balinawo ne saaluuni ey'omulembe extreme lounge gwe wenna ali eyo osobola okuyitawo konolaba olunaku olwaleero tukomyewo mu another episode ne MC Morris Pals ono mumutegeera bunyi musajja wa mubali musajja wa entertainment musajja gakola bingi naye genda muba abeyanjulire buli kimu tugakuba leero nakuba twogera ku bintu bingi nnyo ebyenjawulo nga mumanyi ebiri mu industry twogera ku industry entertainment industry so kyolina okukola kiri kimu subscribinga sharinga commentinga twetaaga feedback buli otuwa feedback manyi tugafuna ne tukunoonyeza ebinyuma MC Morris Pa kiri kitya anko ndi steady kyekiriwo oli fiti nnyo onyirira ebale kunyirira sugar mami mulimu bagukoze nenga sina sugar mami yanko olina mukyala nina girlfriend nina mukyala wange ali kyakabi nda kuyita ku mbaga amakoti bana ayibe msite bawasa dozaze msagero soko wasa olina MC gwe mani awasa living MC ndoza yeka ate yasemba soko obuze kubatulaba obeyanjuli abatulaba tuli wano ku Brown Skin Events tuze tunyumyemu tuze tubayitedde embozi y'ebbaala ebibuzo bibadde bingi abagamba kiwaani ki naye nga tukomewo ko tulabiseemu abantu tubaweereze yamani tandigawo nyenyenyi lwaki ogamba MC tebawasa MC tebawasa bro olaba okubeera awantu ng'olaba abakazi abasukka 10 buli lunaku ate abanyirira abakazi abanyirira tosobola bamalayo bayitirivu webale nnyo ati oluusi bambi omutima ogugamba nenedda nyinza owasa ono ate nkya nendaba omulala wega ng'oli myaka 4 tonawasa mazima MC tebawasa ate ba DJ bonna batambula aba bazo the same feathers naye ba DJ ati sibagezezzaako bo bagezezzaako naye bemusibo bakyagana bemusimu wase naye ate bagamba era bemusi benzi ne kambuza ekibuzo kolooza ku DJ ne musani asinga obwenzi I think ndoza bemusi ba DJ benzi yanko ba DJ be basinga obwenzi ku bemusi producer mwefugaawo wamma
anti fwe mwa muli mutu disorganizing wamma tugere mas nti ba DJ bo bebasinga obwenzi ku ba DJ benzi okusinga ba MC lwaki ogera booti okusinza ku kati kati kankuulire kino omuntu ng'ali silent aba muzibu nnyo mukutegeera kati manyi nti DJ yabeere no DJ's box nasiika n'akola ebintu bye gwe musomba mu maaso ng'oyasama okola ki kati onali silent aba very dangerous okusinga gwali awo ku display ate wamma emusoza n'okuva ku stage nga bakujajinze dda abaana webale nnyo naye oli abeera nakola obuntu bwe n'avaawo n'agamba jangu naye nga ba MC bawase bajja wasa walwansonga kaweefube kusondera ba MC mbaga funayo muwala ntino gwe nsiimye tusonde sente tujja zikwa ba MC muwase baguli bwayisa mulaga nti ngenda kuwasa muwala bwati nate bagamba ebisere bisinga nti bashuga mamizi bano balese obuzibu webale nnyo MC abeera okay kankuwulire badijjo aba ba MC agenda mu bbala nafunayo ekikazi nekimwegomba kikazi kivuga Range Rover kikazi kirina ssente kikyo kimuyemu akamotoka kati abalabalamu faina asookuba takyagala n'abalabalamu yadde akawala wekati nkagana ndyagadde okawasa naye ate ono services zampanga nnyingi wenetagayo abiri agampa wenetagayo akakadde akampa enagamba owaayi kanjira ndyako ku mabbali naye okuwasa okukifuula official nyinza ofiirwa omukazi alina ssente awo kati naye kankubuze lwaki ba MC ne ba DJ n'abayimbi actually betanidde nnyo bashuga mamizi olowooza kiva ku ki be balina ssente bro olaba fena mission is ssente bolo ya ssente so ofuna chance ng'eriyo ali kuwa ssente ate bo balina n'enjogera bwe bakuteekamu ssente woonyumirwa abo bweweka webale nnyo bogambye kati oba ggwe aye nawe kyemanyi olina nja kufunira amaanyi sirina nja kufunirayo amaanyi sirina omugongo gwange tegulina gakutuka naye baŋŋaa ate municipals ye mulala nnyo mu nsonga ezo sina shuga mami yanko mpayiriza naye obufumbo omukazi agala okunteekamu ssente nga neepikira ajje twogere njawo kikazi nga kirina ssente naye nina omukazi era ojja okimanyi kati kankubuzemu katono municipals yadde olina omukyala tolinaawo muntu mu industry muno gw'okurashingako anti kati yes omukyala etumanyi gyali naye mu industry muno mulimu abakyala abanyirira mulimu abakazi abanyirira mulimu abawala abamalayo naye gwe tolinayo kugaa nti ono ekyamazima mu kurashingako kati olaba oba oli muvubuka ng'otegeera bulungi nga sese ezo zikola ne feelings olina ate nga olina test ennungi tosobola kubanga tocrashingako kushira gashumba lilistana akolabayo anko shira anyirira guys ogambe teri muvubuka walabyeko omuntu ng'anyirira okusinga omulaba ku ssimu abantu abamu banyirira mu filter nti omulaba ku filter ogenda mu meetinga physical n'ogamba okusimu yasinga bro shira mu reality anyirira okusinga wabeera ku ssimu togambe essimu emu fading sound webale nnyo kati mwe gyebanyiiza ate esimu emwonoona bwonoonyi mwe meeting eko kale beerako waali gendako ku night ze gendako ku Paradigm buli Friday wahostinga Epic Fridays negwe shira anyirira byaddala anko shira anyirira shira ovudde ku kyogamba nti eri ndi bwobanga muvubuka senzo zikola bulungi nti toyinza kubeera nga tokurashingako kushira gashumba lwaki oyogera booti anti kati nze nali mulabyeko ebyaddala nedda actually edda nga nkyakola cafe javas yajjangawo nnyo nga jjanyo ku macanga akava ku zinight nga jjanyo ku Saturday naye ng'omutunira n'ogamba bannange anko oli omuwala anyirira kati abali banyirira biki bamanyi naye nze nkugambye amazima shira anyirira alina ssente no abalina ssente bangi faini azirina alina femu alina erinnya naye ate ekyokunyira kyomulaba edduka n'ekirala shira shira gashumba ali versatile atya akola ebintu bingi kale wali uleko omuntu nga natural blessed host wa kabi yanyirira yalina ssente modo influencer
kati ate yagasseeko endongo. By the way, Shira Gashumba yatandise obwa DJ. Oza ba DJ abakazi tebalumbiddwa. Ndalumbiddwa ebyaddala. Because amanyi kyakola omanyi wobaludde mu industry kati yakola ne ba DJs bangi. Kati wadde osuya Shira ngo atandike endongo aberenga byakuba tabimanyi anko. Kikyo yogera. Amanyizi zona nga ziyingiramu ennyimba byonna. Kati ombuzo omuwala gwe nali nkurashinzeko ye Shira mwana wa kabi. Shira Gashumba yadde oli musajja alina omukyana era siro kyamukurashingako. Kati singa Katonda akolayo tugeze Morris tugeze Katonda akuwadde ekigezo lunaku lumu Shira Gashumba akuyiseeko ewuwe agambe ofunye omukisa naga this guy tugeze mu mobile this guy is good leka tufuneyo dinner naawe come home bichi tumitinge mutwogere mutunyumyemu tugale tunyumyamu kiki kintu ki kiwandiyagadde Shira okumugamba singa abakwadde opportunity mugamba Shira mpa ku masanyalaze gokka mwagala ku masanyalaze gokka no but bro omuntu aba ali blessed nakusima nakuwa amasanyalaze nawe oba ofuse blessed like there is nothing beyond that bro mwagamba Shira mpa bi ku masanyalaze empanikaayo n'amazima gabeewo naye nyine kamakoge ye mukazi yekka gwe nsinga okukurashingako mu industry kati gwe ina test ennungi nene Spice Diana pozi kone Spice Diana lero lwaki tufaanaganya test kiki anti otegeera ebyaddala bayo bro Spice Diana naye waddala Spice Diana wakabi manager Roger tanyiga atalina buzibu manager Roger atalina buzibu muntu ali easy by the way ali solid and easy so Spice Diana ne Shira bebantu bosinga layo balaba oti ne Mike ezo kulema okukola neno lwa kwanti munnaye abato ina kyakola labako bulabi nolisa maaso tebalabako obulabi naye togula kyekyo muganda wange by the way yogedde ku kya manager Roger so far kati nga boli mu industry manager b'endongo kimanyi omanyi bangi bamanager b'endongo manyi bangi so bamanager kibuga nti manager omuyimbi wati ali easy naye nga bogenda oli ali solid ali easy abali easy ngenda kwa managers ngenda kwa yo bambe manyi benali interactive ko nabo sijja gamba muntu nga siwera nko naye manager omanyi omukyala gwe bayita Snare Lady Snare yali managinga ko ba Mr. Kisemakula abonga kale yalude mu entertainment ba Kentan Foso yabaleeta bano ba BX banji benwe mwanje Snare Music omukyala wa ddala nnyo Lady Snare yomuku ba manager be wakasinkana nga bali pole aina ne live band bagita Next Level Band ikola n'omugago muyita Beckerman Events awo by the way no Beckerman Events naye manager w'abayimbi nange manager wange ozo sina manager na manager nesiba na ba pressure mayi walora ko manager wa Lakizare funa manager nga akwagala wagazi ndashi mumanyi sana kusima busimi tajja kugamba nti olaga wa tajja nena omugero ga manager Beckerman zena manager ngo Beckerman emba n'ekizibu siti obanzija mu sente ne just yanjagala bwagazi nangamba oshegera kati baba manager bati betwetaaga nga manager manyi kiriwo yesina netaga yabi nawe ngera naika outfit kabuzemu ngamba no sina oneka ntereke 15 si mubi yeka nkubuze mu katono walefunye kwa mukisano sinkanako ko Shira Gashumba Shira some meeting angako physical however mulaba ku nights na bino Shira Gashumba by the way sinto boja malaga musembelera kiba kyangu nate kiba kizibu kyengeza kugamba kiba kyangu enye abantu abamu naera kiba kizibu eri abantu abamu so tojja malaga musemberera aliko security ate stagger Spice Diana nice meeting anko naye mulaba nnyo ku zi show backstage waliwo obeera nga gyalirwa kwanti munaye oba tojja musemberera still tenga tomunenya kitegeere anyways gati
MC Paris kati tuddeko mu mabaala gaffe eno gye tubeera gye tugobyeko kwasaganyiza night gyoliribira buli kadde waliwo ekintu ekitambula nti baala kati zafuuse zakolera mu bwamalaaya bwe njogera bwetondoza okitegeera kwetundiramu kukola ki tukyogerako ekintu ekyo sobola tutangazemu bulungi ebintu bino bibaamu era amabaala agamu gali staged ku kintu ekyo yadde ne ssente kuwabaawo okukola ssente but lwaki ekintu kino kisusse nnyo anti kati olaba mu Uganda emirimu mitono kitegeera sijja gamba nti abaana baba beetunda banjogedde bubi nze nganze omuntu baba banoonya mbeeryamu bazini banoonya kiddako as in they want to earn a living cause omuntu agenze mu bbaala nagamba mwana omanye ekiriwo sijja genda ku street nti nyimire nti bannange muje mungule nga abalala bwe bakola nagamba ngendeko mu bbaala tomanya nyinza ofunayo ekisajja ekinzijjamu nange nenkijjamu kuze opinion yange abate yeetunda abanoonya kiddako so kyeso okugamba abaana abamu abasinga banoonya nnyo ekiddako especially abaana ba campus abaana ba campus mwe ba host mu mabaala muleeta kinywa muyiwaawo abaana ba campus especially abawala babalya ebyaddala babalya ku 10% kijoowa those are 80%. Era omuzadde owo campus kijomanyi campus zo by the way takulima ngamwe no campus teri campus nayo baya abalokolo baya abasiramu baya abaki teri campus gye batakuba baana zonna wala omuzadde owereza ng'omwana campus mu enough support omanye eri abaana bajja campus nenga bambi ayiribye yekka asomye bulungi nafuna scholarship nakale ewaka background tesobola mu supporting lwansonga n'okutuuka awo waali kwali kuyiriba ali ku scholarship bintunga ebyo olusi nga talina ssente that's why so usanga omuwala anganyirira eno musanga mubala nga bamutegula olusi wakati kiba bulungi therefore muzadde obanga owereza omwana campus woba osobola mu supporting ekimala kwa abaana bagenda babaliira kati omwana bro people have money abasajja balina ssente sajja balinga zisera tebazeeguya money talks in Uganda omusajja tajja kwana mwana amusaze mu bbaala ate omusajja alina ssente takwana ajja kujja mugambe onywaki omuwala alowooze nti omusajja talina ssente amusabye ebbuto nga yabeeyi emitwalo nga 7 mwamejjako amugambe bagikuwe adde wali ate awo kyekiba kiddako wegweramu omusajja angambye alina ssente takwana amugamba kimu gyagenda naye wakagendako akadde kamu bazigaba nze waliwo n'omugaga so okumpita mu bana amariso manye kiriwo kawala kali akatudde wala usinga ne kawala kaze na guy oba kaze ne bagayi oba kaze na boyfriend nagamba omwala oyo olaba ekiriwo mutekako milioni 2 kaso omuntu usaako kyategeeza ya muteka mu 2 kati gwena kwogera na muwala nze mpito mwana nemugamba manye ekiriwo siganyo ina boyfriend naye akwede business etambula guy agaba 2 mpako meka sente nyingi nawe just ekiro kimu kati nze awo ntandika sudia kiro kimu naawe kati gubawo nga middleman nagamba Morris ngena kuwa ka 5 ate kati 5 gesikoleredde lwaki ngale kuyunga buyunzi pesa na making sure naddayo na so kuda ne boyfriend we mulezi natamanya enkeera nakubira esimu ne mu meeting ate abagaga boy though tebalimba azikuwa abali serious era wabo oli eyongo kaaba anko woloza people don't have money genda ko mabala ojamanya people spend money era bagenda baliranya abakazi era sasa n'omuvubuka nga lave kulumya omutwe mbono omwala anumya omutwe tanjagala anko make money cause no wana kulumya omutwe Morris Njavering ina sente zange mukulire oba mugago omulala yenna oba gwe for example you have money boba mwavu ina ku datinga muwala wala banga tasikiriza oba mwavu datinga just for fun neto biteka mu emotions because you'll be heartbroken once you don't have money focusing on percent ogambo manyika nkole sente no biteka mulavu atenja go mwavu gwali ne buba ati omvubu ko mwavu teweteka muna buba ofuna omuwala no lya mubi olide kutinga bukiri webale nnyo because people have money katika nkubuza mkano Morris otofuna ku masimu abagaga jobeeraga why Morris ero inawo geziyo nawe ekiwale ekima buli lunaku
Ebyo by the way TikTok yange eriko enamba kati olusi content gwenkola emu ku bizibu byenfuna oba advantage oba disadvantage esimanyi ko yakubira 5,000 osobola okufunirayo omuwala for hook up and surprising n'abawala babaayo wano kati nze nja kulagana essimu yange omuwala akweza message namba yalina gijje ku TikTok osobola okufunirayo ekigagga kitegeera ogamba bannange so bro ebikolwa biba mu mabaala omwo ngari omuwala amalayo kati back to your question sijja gamba nti beetunda no mwana nze nga babanoonya kiddako anko kati kale tusegere tubabanoonya kiddako kati atadde ku side y'abasajja oba Morris okimanyi bulungi industry gye tulimu ne entertainment ku kisiyaga erieti erieti n'ekisiyaga ku kiki ekisiyaga nja kyogera open nawe wali okirabye era nawe nze kale sebisinga nkimanyi bumanya naye sina we nali kale sijja gamba nti nkirinako nnyo obujuzi but nkimanyi because nze nigenda mu bbaala ningenda okukola olumala okukola nze mpita mu buyisi waba bisinonooza nnyo naye kati goliwo siti obeerawo kimanyi buli kimu twogere ku nsonga eyo lwaki ekisiyaga kifuuse nti bimu ku bintu industry birina otambulirako nebbaala ku zirina otambulira kuba nkimanyi n'amabaala g'omanyi nga nti night bweziti ezo zo lwaki ensonga eyo eyitiridde nnyo wano ayisogera ddala simanyi ekibuuzo gy'okijje koli okuvayo n'agamba tugambe ku bisiyaga mu bbaala kati oyagala nveeyo ndisitinge nga menti yeno ebbaala by the way eriyo n'abampeeza message ku TikTok Morris yogera ku bbaala ezirimu ebisiyaga no naganda ozikola lwansonga ebisiyaga ebyo basobola tebikirizibwa mu Uganda ate nze nveeyo nga bannange ebbala erimu abasiyazi yiino gwayagala okusiyagagira bro what's that zisobola naye okikkiriza nti gyebiri by the way teri kintu kitaliyo mu nsi so oba owuliranga ekintu ng'oli agamba nti gyekiri kikiba gyekiri era oba owuliridde ng'oli agamba nti ebbala ezirimu abasiya giba gyeziri era agamba nga naiti eriyo naiti nga zabasiya ziba gyeziri teri kitaliiyo oba biri prohibited oba non prohibited biba gyebiri kati atuvudde ku ekyo waliwo abantu abamu nga bo actually nga ne internet ebamanyi nga baga oyo alimu ava bannema ngani sijja mumention gwe paayo mu nange waliwo bazze nga boogera kati nga nkugujira nja kwogera musajja nga chicken bazze bakimwogerako muki chicken by the way mpozi nga siyaga nga simanyi neze chicken mbeera naye chicken kyali wange chicken by the way manyi kyatugatta naye okufuka abakyali kumupangira abakazi kati gwongamba otya nti musiyazi chicken ekisinga omuleeta ku naiti zange kumwa abawala actually kyekyaatufuula very close so mbiwulira chicken musiyazi chicken wa naye nze kuuze mwana zimanyi wakiraye sikikiriza tomulaba nga musayini yonna nedda kwa chicken kyemmanyiko kiri kimu chicken ayagala abakazi ate Dr. Sefco Dr. Sefco by the way Dr. Sefco nali interactinzeeko naye naye kye namulabamu ate kye naye kisisuubira yadde ng'ovudde ku eyo nsaba mwogerako kiri Dr. Sefco mukaka anko talaba kati ye chicken nga omulaba ku TikTok bwali ne omusanga ebyaddala mwasa mwakola ki yayogedde kati ye Sefco ate ye yali opposite kyali kuki ku internet Sefco omuntu gwoyogera naye notakikiriza nti yogera na Sefco nga mukama wange olaba tukole bwe tuti olaba kati ogira oyo ye Sefco yejogera ye naye omusanga wano ku internet Buganda wanku app nga kutte essimu ogamba ababulabedde so back to your question sijja kulimba musimanyi wambaddeko nabo bonna bombuuziza naye saalabawo kombeera ye naye Sefco alina n'omukazi lwaki oba omuyita omusiyazi kati era waliwo ne video ezalinkingako edda amaloboozi ge tusegeera kutusinziira tubisanga okwo kuko oziira oziipe emabegako awo Sefco yalinamu olutalo ne Rama Wandazo Gaya ayogera ennyo era Gayo yapostingako ko audio ze ng'alaga alina waliwo omulenzi gwakolaki
Lwasaba emabegaawo neŋŋamba kyensobola okugamba kiri kimu anko entertainment olina noonya kisaawo kyekisooka olina amenga sure tova mu mawulire okitegeera kati omuntu atagala va mu mawulire nga yagala abeere mu mawulire especially ba content creators oba ba influencers oba kale bwe muyita ba celeb totwalanga buli story emugiddeko n'ogitwala serious bali basobola obeera mu lutalo naye nga baateeza soke tubayiseemu eggaali ffe tutrendinge waliwo nebino ebintu lwakuba abantu babitwala for granted wawuliranga nga abantu abo isobe ba politicians bagamba nti diversion ebintu gyebiri bro osobola ofuka wakabi saawa zino nga nange ndi wakabi gavumenti netuyita nebiga sajja wa opposition bitaddeko akaliro twagala musooke mukolewo ki diversion ebintu gyebiri yanka abaana baweera ddala ssente ebyaddala ezobujomanya ebitabo ebyo tebibaayo no abayaayo balaba balumbuye bawuma Kiseka ba half London waliwo no Mr TikTok Katsiyuji basadamani bangi ayogera ekintu n'agamba diversion nemutwala ni serious abana babimanyi ba big tiktokers oba big influencers sometimes babasasula okuleeta bino ebintu kati I'm just answering your question ombuuliza simanyi bikira much so aba abantu obalaba sometimes babambuza nnyo yes oyasobola osalawo n'agamba tukoyite akantu bwe kati kagenda sika abantu amatu gavumenti ogiraba newemba yenze nga nze ali mu gavumenti ebyo mbikola lwansonga tolina kukkiriza nnyo kubanga bano bwe bali mu mawulire aba opposition buli kaseera wakyo oteekawo ki story nagamba tusasule ono tusasule noono bateekewo ki story do abo abaana simanyi ba foot soldiers be babagamba sometimes baba batuufu kati sinti buli kyowulidde story olina gitwala serious ate be lwaki babyogerako ebyabwe biba serious nti abalaba nga be baliko biri serious ate wajjawo ki story ate ffe Abannayuganda tulipira kati bine tubivaako abadde nga akyuka nga mwaye kanzire ku nkyukakyuka nfokasinge ku Kyagulanyi oba kwani omwana n'aleetawo ki story mwana najja aletawo ki diversion ekibutikira so kati muvuze abantu abo babyogerako mutufu abasinga babate babiri ebimu bibaje ebiri sigambe nti ebimu bibeerawo fine ekijjabuzi nekibaawo nekitrendinga naye ebimu bibyo planned kati kankubuza ekibuuzo okoze erinnya abantu bakuwuliriramu gavumenti ekuyise gambye ashima manyi kiriwo tugenda kwa miliyoni 3 nafunayo ne TikTok omulala oba influencer yina nange ne memories manyi kiriwo tuli kwa miliyoni 3 mukolewo olutalo luwambe internet kinzijako ekyo kulikodinga ka audio nga ninga ina byenjogera gwe n'okata ne bitrending ne twesabula ne tuwamba amawuli kati gosoga na sente kati abaana abamu babikola bro your business era nange mfuna chance nkikola therefore siti buli kyolabye ku media nti olina kitwala serious bro ekitegeera era olaba nga abayaya abalumbuya abo ba foot soldiers abo baba manyi bye boogera nze nkuwulira amazima anko wayogeranga ekintu tosooka kiwakanya kakati DJ MC Maurice Paris tulabyeko kugundi ku baale ez'enjawulo ebbalaga butuufu bwe zitandika n'amaanyi at the end of the day ne zigwa mangu amabaala mangi nnyo agabeddewo nga buno budde tukyagawulira ate mabaala mangi nnyo agatundiddwawo ate gadduka mangu so gosuubira kyaki kisinga okuleeta amabaala gano okugwa mangu ate gatandise n'amaanyi biki nsonga ki eziyinza obaawo zireetera embeera factors nyingi etta ebbaala nyingi tosaana zimalayo kantu katono era bayira abagagga balina okwegendereza ennyo mu bintu bye bakola kantu katono nnyo bwe kati kasobola okuttira ebbaala olaba okugwa kw'ebbaala kiviira ddala ku mugagga nekidda wansi mu management gye yateekawo kuba eri abagagga abagetinga involved mu business ebbaala then ebirayo mugagga just yakwata management asettinga nti nkwadde obwa manager nkwadde obwa supervisor nze njagala sales ekitegeera that's why amabaala agali outside Kampala galwawo okugwa basonga amabaala agali mu bitundu ebyo ebyewala wa mu district zewala ogendo ginoonyerezaako mugagga yakubira essimu si manager
abagaga ba much more involved. Naye amabaala g'omu kibuga gano abagaga bagakwasiza nnyo ba managers. Ate ba managers bate ebbaala. Kitegeera. Bazoonoona. Kati manager tajja agamba mugaga kintu direct. Asobola omugamba, for example, njaleeta muyimbi. Omuyimbi amusabye bukadde bubiri. Ye wali ajja wandika busatu. Omugaga akole ki? Ateekemu. Azimuwe. Mugaga DJ ayagala akakadde kamu kitundu. Manager ajja mugamba bubiri. Yo mugaga jukira ye ba yesigono bwe yateekawo. Kati omugaga atuuka ekiseera n'akoowa. Ngalaba ateeka musere mpitirivu. Ate bulumu tebigatta. Webale nnyo. Kati ono yabasinga okufuna Morris. Gundi baba amabaala ago. Ba manager ebiseera ebisinga basaba ssente nnyingi. Bakuba balaba bata babalaga abasajja. Kubuulira amazima anko. Osanga ebbaala era nonyeza ku bbaala eziruddewo. Omugaga aba involved direct. Kati nga olaba waliwo ebbaala z'emmanyi ng'omugaga ali involved. Kati ngeze ez'emubende ku Mbuzi Terrace ogimanyi. Manager Sam, omugaga Sam yennyini yo ali involved direct, ali nga yo official manager. Kati ebbaala ebeesoola owangaala lwa nsonga ye yatuula n'amanya nti Morris mukubidde ansabye emitwalo 800 n'agiwandiika wali. Manager singa yabankubidde ne munabeesawo 800 okugenda emubende oba wa rakayo oba wa yajja kumugamba kamu 3 oba kamu kitundu. Kati omugaga watuuka esa n'alaba nga aliteeka mu nnya ate sente zivaayo. Baza abagaga beeguya. Baba ni investments nyingi. Bukera weka ezikumanya nagamba ebbala agitunze. Ebyo by'oli nti ebbala yagwa. Yes, batuuka esa ne bakoowa effective. Fact ey'okubiri. Abantu abakola mu bbaala. Teri kintu kitabbaala nga ba service providers. Ba waitress ne ba waiters. Olina ebbaala ba waitress. By the way, abamabaala oba oyagala okuwamba audience y'abantu. Beera ng'okimanya ebbaala ekolebwa bawala. Kyogereko. Waliwo ebbaala ezimu. Sokolabe. Tugenda tuuka waawo. Womanya nti waliwo ebbaala ekolebwa bawala. Kwata abawala abanyirira. Obawo ba waitress. Tomalaga wantu kubanga ono wazzemu bulungi ebibuuzo. Tunuulira omubiri omwana etutuweeriti. Figa bwe kati. Kato. Kawo ba waitress. Naye kaba tekamanyi byakukola. Kayigirize. Osegeera. Si bino mbona ali first ono. Bro. Ebbala erimu ba waitress abanyirira. Oba olina ekyokulwanyisa ekisooka. Ekitegeera. Wala waitress no bali arrogant. Naye ng'anyirira. Abasajja tebajja kuva mu bbaala. Kati gwe olina waitress damage. Alabika bubi. Olina damage ya waitress yakireeta ebibeere byagwa, alina abaana bana, ebintu byebita amabbaala anko. Kubuulira amazima. Waliwo ebbaala nga zina ba waitress nazibagamba oba ofulinga video zange. Parking ogimanyi. Mala kyekwata. Parking omwana akuleetera omwenge. Oba botto oba kino ogamba maama. Ogamba ya. Okisegeera? Ogamba ya. Victoria Club ogimanyi? Ekireka. Naye ina ba waitress. Abanyirira. Primus. Webale nnyo. Nakulabye. Ya Fujita. Omugaga Fujita. Eyo nayo. Bala nyingi. That's why ba host abamu ababuminze. Wagenda mu kifo n'amanya eri ba hosting abalina obwongo. Asooka n'atunuulira ekifo. Kati nga Shira. Agamba bano ba waitress. Agamba fine baleke bakole batagala bajjako mirimu. Nosolo osanga neti ya Shira nga alina ne timu y'aba Ushers. Naye waitress agenda wali n'apunching anti oli ayagala Don Julio aba ayagala boto yonna eyakabi. Womala waitress oba waita agipunchi zene agikwasa abawala ba timu ya Shira n'abagamba tebo yiri omugaga oli agiguze. Bo ne bagimuleetera. Lwansonga ye akimanyi ebbaala ekolebwa ki bakazi. Era gwe oba olina ebbaala nga tumanyi how important ladies are egenda gwa. Funa. Okitegeera? Ensonga yakubiri. Ba service providers balabika batya. Tudde ku mulyango. Security olina. Omuntu aza parkinze emotoka ye afulumye babyeko side mirror. Afulumye omusimanyi omupiira bagufumise. Afulumye kino bikimanyi bakijje mu motoka. Ekyo nakisuula ebbaala. Security enkulu nnyo. Mama. Oba tolina security togenda afuna ba big spenders. Oba bajja olusi n'emmotoka nyinyi alesseemu kase. Asobola okujja nga alina milioni ze 2 mu motoka nazire. Bro, people have money. Nze ina abagaga bemanyi nga ajja mu bbaala
najja n'obukadde nga busatu nga walina mukazi naye nga zayise emmotoka zikubyamu zaze nezo mu bbaala emirundi nga 10. Kati ekyakikola lwa nsonga yeesiga security y'ebbaala. Omugagga wajja n'alaba security n'amanya parking eno waliwo aba parking assistants waliwo zi kamera mwene wana abanzi byakinja agenda ku kamera ekitegeera ajaba teyeeraliikirira ovudde mu parking babouncer beeyisa batya mwana eriyo bibouncer ebyekisiru mu mabaala bouncer ne bamuteeka ku mulyango n'alowooza yatuuka gy'alaga lweriyo babouncer bali arrogant ebiriyo babouncer nga tebali low fit kati ezo zonna factor gongana lwaki ebaala teziwanga naye byonna bisuula ebbaala naye kyonna kiva eri waggulu kyenkugambye nti omuganga waaba ali involved direct byonna aba abimanyi nti ali direct into the business amanya nti ono bouncer ali bw'ati naye omugagga waba tabeerawo ebbaala esolobera mu myaka 2 neekolaki zezosanga nti ebadde ekubira ddala lwansonga omugagga abadde ateeka mu kiki kyenkubalidde nti akwata sinaazwa manager lwansonga ye kyamusabye kyakola kyamusabye kingisa amuleete so okuba emyaka ng'egyo omugagga ne bimutama ate abagagga tebakola rules they have money omuntu asigenda osetting ebbaala nga balina sente zaabwe webale nnyo n'ekirala oba osetting ebbaala nga gwomanyi ogenda funirawo at the start oba oyo kyezza abagagga bakiina nnyo era kyogereko Morris kambagambe kino abagagga na buli muntu yenna planning osetting ebbaala bw'oba osetting ebbaala nga gwomanyi nti njiguddewo nina ofunirawo ssente ekikulidde ebbaala olina osooka n'ogiteekamu like for 6 months ng'osaamu busa nga tonalowooza nakugjamu oleeta kyonna ekyetaagiza badijji abaakabi abayimbi baani ba influencer baani ba host abaakabi byebyo bimu ku bikolebwa ng'osetinze ebbaala oba n'osetting ebbaala bw'oba olinamu ekirowoozo nti nze ebbaala ngenda gifunamu ssente nga yakatandika ekulemye lwansonga ogenda ba weekuba enjawulo omuntu yenna nga teyeekuba enjawulo azini ng'amanyi kyagendamu asobola okukolera ebbaala anko okitegeera amanya nti eri abagagga ng'amanya nti wiikendi yokka ebbaala agiteeka miliyoni nga 20 nezigwa naye n'osanga oli ng'akwata akakadde kamu n'akateekamu n'akabalirira kakadde buli cupa alina ogiryako kino naye nga bbaala yakatandika kiba kimulidde kati bimu ku bintu ebisuula amabaala ebyo then n'ebbaala omala gasika buli ono ali kulya kakoola ono ali kulya mayirungi ono ali kulya njaga si bibi lwasonga bibala yaba byagala naye waliwo ekintu ky'olina ososola nti si nti buli omu akyagala eriyo ekintu nga buli omu akyagala kati nga gana amazzi naye kati nze mu bbaala nze sirya mayirungi oba sirya nsinywa njaga sikola ki ate nsanze oli ali kunywa enjaga kati nze ebbaala mba nja gyesonyiwa si mu bubi naye ngirekera audience emu ne ngamba owaayo kalisa ebimu obyewala lwasonga omanyi nti ebimu obyewala n'ogamba kino wenkijjawo kijja sika bonna naye ate wenkirekawo kijja goba abamu kati bintu bingi era kyova ebbaala ezimu zirina webanywera shisha nti audience wali side wano basmokingira side eno ebbaala ezirina gye bayita strategy kati ebbaala okubanga osobola osmokingira buli wamu erina okubanga eri open ekitegeera smoke yali fine by the way smoke eri omuntu ng'ali omukka gwa shisha bintu ng'ebyo tebimuyisa bubi naye ng'okulaba omuntu ng'ali kunywa njaga oba bintu ng'ebyo kimuyisiza ddala bubi nnyo eri omuntu nga just ekyo gamba bannange eno bbaala ki that's why oba wekwekanya ebbaala eziri top omanyi wano Uganda eri ebbaala nga ziri top kkiriza oba gaana ziri Kampala wano bbaala ngaaki satula ku mabaala ago abantu batagasaba okumanya ebbaala eziri top nga ziri ku international market nga gwe n'oba olina muzungu avudde UK ng'ogwebuuza mutuukizeewa wanaafiringa comfortable agambe ya bbaala gye ziri waliwo ebbaala gye ngambe eya Fujita Supremacy Lounge nakulabye bbaala enyirira anko bbaala yakabi Supremacy Lounge yayingidde mate ina audience ebbaala yakabi ina badijja abalungi ba MC abamalayo bbaala yakabi nnyo eyo Supremacy ate ina parking buli kimu nti osobola gitwalamu omuntu n'owulira comfortable gaya ndese actually ebbaala omuntu bw'agirinnya muzolooza nti bagikoze jjo buli kirimu kimu kye ngambye alaba kati kankubulire Fujita omumanyi Fujita alina ssente Fujita alina ssente si nti ajja kusettinga ebbaala eri omuntu nga ebbaala just for fun
Ekitegeera nti ye kati nganze for right now olaba nze efuna sente nga zirina nnyingi kola ebbala for fun nga sijikoze nti kujjamu sente ate omuntu wakola ekintu for fun aba agala akola kimusanyusa kati era omuntu nga webale eri omuntu nga sente ziyakola sente ziyakolamu ebbaala teyakola bbaala kunoonya sente eri omuntu akugamba nti nze sente ziva mu bata esobola nakundisa na famire yange naye nga ate bbaala y'amaanyi bw'olaba bbaala y'akabi naye nga yo omugagga akugamba this is just fun nti nze I had passion nali nkubanye bane nga nakankole yange binyumira nga ndese abayimbi binyumira nga ndese ba DJ kati ebala nga olaba supremacy bale endala paradigm shegera paradigm kansanga au Kagaba Road actually bala lya amani nyo bro ebala yakabi ebala serobera ba DJ tani ya Bashira Gashumba, African Simba. Paradigm yakabi. Anko. Ole bala jokiriza paradigm yakabi. Nyo. Class. Dozo ba mugaga wa yo mu wa Thrones ebugolobi. Think mugaga yo mu if I'm not mistaken. Dozo mugaga yo mu Thrones. Wero laba setups nga zifanagana mbe Thrones ntono ku paradigm na ile olaba nga waliwo ebimatchinga. Bausa kingisa o Chris J. Mama atali down to earth omanyi omuntu omukakamu ayogera bulungi naye kwata ku mukama we kale gwe musanga n'omukwatiko mu ngalo ngane kyekiriwo ajja kubuuzaako naye n'engeri n'emikono gyo ogikwata omukwaso ddala ati okutte mu security oyo Chris J lega Chris J wakabi nnyo ekitegeera oyo wa King Sir alina security bangamba security ya king ati kati oli king abakabaka ekitegeera kati nkyakwa ba bouncers bebe cool bamuyita kobula wa amaanyi mulalamu nnyo bangamba namba muze bibiri abakuba kati na kyeki kyeyugambe nti omuntu gategeera mukama we kaba bafango niyo balaba wakiri mubakuba bukubi ne bali batukubye bukubi naye tebatya tatya muntu yenna kati beba mune kobula nabo bategeera kobula naye yategeera mukama we okitegeera kati bonso omulala kati uliriza bulungi ojja kasalamu okabawe teri muntu wano mu Uganda asinga Bobi Wine security eri solid mama uncle teri muntu mu Uganda wano Bobi Wine ghetto president asinga Bobi Wine security is solid security yeri kan Bobi Wine omulaba nganga ali wano yekka naawe todanga onoloza nti ali yekka bro Bobi Wine alina security nga bakutte baana be Bagadafi bonna babakwata baana nandi listinze yabamu naye kati olaba abaana ba Bobi Wine right now zeyina bemanyi nti yo security tight ngaye wakabi nandi boogedde naye kati eriyo eyabamu nga tebagala boogera kuba manyi bangi bwana abaana baba babanoonya kati right now nsolo omwogera olina tandika omunoonyerezaako no gayi yani naye gwe kyoba omanya Bobi Wine yasinga security e Uganda ng'ogyeko Museveni kuba Museveni ye alina kye bayita security majje biki naye kati tuli kwogera mu ba bouncers Bobi alina security ovanga ku muntu ng'ovudde ku baana abamutambulirako n'abantu abamwetoodde bonna bano ba boda onasika katogo bonna baba ku security ye kali baso kwata Bobi mukatali ne waba tamudde kambo veri omukwate kyendigeza kukugamba security y'okugulawo nayo we gaje ngambye nti yalina security oso omukwatako nti ne waba tamudde ye kataze na bounce awe omusanze mukatala okukubo overi omukola ekyoyagala tebakwocha ebipiira aba boda kati oye Bobi Wine kati bino yino weda njogera balina security naye teri muntu alina security nga ya Bobi Wine teri kuba wa boda aba ku security ya Bobi Wine ali sindika ekigaali no aba alitunda bikajjo gwe veri ngo yagamba kwata kuba ekikajjo ku mutwe oyo mwana abantu bamwagala kituufu bro uliriza nze mira ku ground abantu baagala Bobi Wine kiriza Ghana abantu baagala Bobi Wine uligaye Katonda wakuyambanga nakuwa omukisa ogwo nga abantu olina love ye y'abantu Bobi Wine abantu bamwagala eriyo n'omuntu eri n'abantu nze nalinda bye kunala wala Bobi Wine akaaba just sanyu
kati ngongamba teri omuntu asinga security era kati yaba mu level nga olaba nti Museveni eggwanga lyonna yasinga no security kirizagana president yo Museveni yasinga security Museveni olwole kantu wa Museveni agenda kujja mubera ku pressure na kwezi abayiwa mudamaje kitegeera kati ova ku Museveni oda ku Bobi Wine yaina security babi bamwagala era ofuna ngomukazi nga kwagala nga abantu babagala Bobi Wine abaida true love sure nze mbeera mabalo maba kibino mbyogera ntambula ndijja kuba twali comedy store kabako naayimba kabako yakuba oluyimba lwa Bobi Wine yasoka naayisamu zi tribute ba radio tribute ezo naba AK47 naalyoka akuba oluyimba lwa Bobi Wine mama crowd ne ejira natya audience none echamuka ate ngambira benyo ne mabala era kamba wewa akantu kama ba DJ olaba nga abantu bali chamuka soko ko ekyo spinning sula oluyimba lwa Bobi wonna oba number 1 oluyimba lwonna ojja kungamba Morris yatugamba bagandi abantu amunga tebabimanyi that's why Elnika abakubira ddala DJ Elniko Elniko takuba setting ate oluyimba lwa Bobi Wine ojo kyegendereze by the way DJ Rishad omanyi DJ Rishad oyo nkwana na night awo kola cruise buli Monday yeah by the night ya Kabinyo yeah era abana abadize niteyo anyway baba DJ tujja bituuka ko tumalirize bino okitegeera kati tubadde ku security Bobi Wine wa Kabinyo nnyo so kati tulogere kuba DJ nga nabo bayinawo security ku ground DJ ala security ku ground nga DJ bwajja bwati baba DJ gundi azze ero kitegera butegezi nti azze gaya DJ ala security ku ground so ibyo mulaba so ibyo ina akabuli so ibi omwana we kireka banda boyogerere nawe abo bamanyi DJ Sowebi Sowebi ekenyini security by the Sowebi amanye ebikonde anonda genda kantu nga Sowebi agenda kujja mu mwetege wabweru mwagala mukuba ulabe umja mukuba nete biggwa muso mukuba nete biggwa kati yona abawe na security neba DJ ono batambulana baba na gali baba na magali nekale kisinzira ku DJ neri ababa nago ate no linga taba na gaine ga just atambula ne bachalibe ka DJ Rishad omulaba atambula ne bachalibe Rishad ane ba DJ mukope ekintu kino bala we kuwanga omulimo manyi lwachinja nyo Rishad oyo Rishad ali supportive Rishad ye DJ wa kabi just ndimu abimuli byo jakamuwa DJ Rishad ye DJ go timba ku poster alina following over 140k twa 10 na ku TikTok n'ekintu kyakola site DJ akikola Rishad kastomu omulimo teguva ku story ye teguva ku status ye ku WhatsApp poster pako lunako lutuuka o DJ abaina one love ero DJ go omulimo na postinga lunako wenyini ngebula na sawa ange nale tuli wano kale kifula Rishad owenjawulo nti wakabi kuba Rishad omulaba Rishad amanche baita disco mama sache kuba disco Rishad DJ Rishad ndonga ajirina nja kubuliya wano list yaba DJ manya bakuba disco tujja tuuka wao yeah ninga yo Rishad yo mukwabo nti oyagala abantu bazine oyagala abantu bayimbe oyagala abantu bakole ki Rishad yo mugambe nti namo abasajja bange bakulukulu bagaga waiso kata tambulaika Rishad ajja bajja abantu nga mukaaga na settinga na table kati yo DJ bwe batu yaba DJ mukopenye ebintu bino simanyo ba strategy yajijjawa nenga kimufula webale nnyo Rishad tomo mulimo najja yekka osomo emimo ngero we mwentwala aga nagenda okulaga biru nga teboye banywede emitwalo nga 25 asatu kitegeza half of the money zakoledde that's why yes era kwa wabeyimu Rishad wabeyimu nenga techa tata Rishad ne waba agenda wa ne waba alifuluma mu Kampala nti agenda Masaka tatambula yekka tambula ne team ye tujja tuka ku ba DJ nguli ba DJ abakuba disco kati nze sijita gali ya Rishad just njiyita kiyite wa Seruganda baso ofuna Alfred ngeyo ne Alfred nene tuza abantu bangi atulamu abantu benga musavu amanyi Morris atuyise tuli ku arena bugolobi ngeno ate bakira abanga genda zanya saa 8 batuka 5 amukaga ne ba spending ne bakola ki kati o DJ abawaka biyinga ye Rishad that's why Lucy mogera ko nyabamu ne banyiga
wala no mtu goyogerako ngendo ngotojima naye ndo ngajimanyi Richard awo DJ omulala awo diri awo katuli ku list yabaji yaba DJ abayinamu ku kale tukifurezinze nga gaali but waliwo noli atambula ne bachalibe DJ omulala baba batya baba DJ bakazi bayi baba DJ bakazi basinga eggaali wadde okimanyi DJ bakazi batambula no Betani yagenda zanya DJ bakazi batambula DJ mukazi atambula ye kateba kulimbanga atambula namusulira ebyuma agenda omusettingira ebyuma atambula n'abagaga nga babiri DJ mukazi atasettinga table kati oba DJ mukazi nga gujja n'okuba bukubi olina element ye ku bulamu wala kaiti etani yanga agenda okuba wantu asettinga table waliwo omwana asettinga waliwo omwana yeke nyini ajja na settinga table nti wano tugenda obeera nange oba oli DJ ng'ojja n'otula mu motoka era ba DJ bannange nze byemba gamba biri ku ground manye ebintu ebimu njogera out of experience yadde ndi muto making sure ina audience jogata ku balo mugaga wo musaba emitwalo 5 funayo mugaga omu nga mwana muje mumpagire ngenda wano settinga yo ka table ne bananywa 10 ne babanywa bia mugaga agenda bila appreciate bagaye mwana ngaye na one love postinga kyekigano postinga mbu poste ekuso lwaki obo kwata sente nga poste ekuswaza ekifo kyogenda okubira mu kikuswaza abe ekintu ekyo okute sente z'omuntu n'otya no postinga ekifo bintu ng'ebyo man nze mbyogera ku bagamba njogera nnyo egaali mu badije nga ziri nnyo mu bakazi abakazi tebatambulawo kazasobola lusinjaga nnyo bakozesa kakati tuyinawo kuba nkimanyi odiringa ne batiktokers batiktokers bakyalibo batiktokers bano batiktoka munaye bamanyi nti baserebu era bamanyi bamaanyi mu ngeri yaabwe sinafuya but njogera kituufu ti batiktoka kigwe bomanyi nti bo baddala one love vagina ne bano bomanyi nti bo bambwa tiktoka abaana one love ate isoka beewuunyisa so basanga nga ate ku app babeera violent ekyewuunyisa tiktoka ngenda kwa tiktokers abawera ngamba benalinda bye ko lya jagamba ontomwogede sintu lyo munali interacting zeko naye bro kati nze Sefka ina one love oyogedde naye ngo meetings Sefka is bambi then manager wa muyimbi ezo manager kati uli ya Sefka ye manager ye producer ye dancer ye bouncer ye influencer ye vixen ye marketeer atenga yo mwami ekitegeera kati ngalo kyo mimbi twakwate yo obanga ku muntu nga yende ku media waba yakuvuma manya Sefko wali aja mulipira so Sefko TikTok wakabi o influencer wakabi ina love chicken waba kutegedde wakabi taina buzibu by the way aina ekigambo mukama wange era akagambo kamuze iswa mukazingira kategeera ku chicken kali boss wange tukoze tutya chicken obogenda mu emitwalo ebiri nga diru ya chebiri just chicken yatega kye bayita setoli mukama wange ne obogenda mu enusulu 10 oba ofuse boss we oye chicken yategeera kye bayita sente that's why akubanya abagaga oluseke aina akaga boss wange ne yanziza nnyo nda video ngenda gikola kutekako sente okitegeera kaso mukubira simu asokubuza ani ono kaso obeera nga oli kwogera business ebigambo ebidako byako boss wange aliyo chicken omulala yakakati ndoza afuse muyimbi Sandra Nax by the way is kwanza namutegeera pati Sandra Nax namutegeera back then nganyenye bina kwana nali mulese connect yange ya Rene Bugolo ku Tuesday nga nyambako ku hosting nenga bambi alikam yo mutugo nyonyole ekino wana Sandra manyi kiriwo nti flop nze nakitegeera kati abamukakkamu okitegeera Sandra alikam pozinga yakyusa tomanya nenze nigamba benalimbadeko nawe then omulala Gianina bambi account ye bagitutte oyo ye mchala wani mchala wa Henry Gesa Henry Gesa Gianina bya ddala wa content simanyi nenze yiche nache kirinze manyi nti bya ddala kwate usaka kwanga mwekole ebyo nanga temwerya naye basi bya ddala kiri mwerya muko bisegeera kati Gianina naye bambi mukaka munyali ize omanyi omuntu gogira naye nga ali kam Gianina
Then omulala Winnie wa mami. Winnie wa mami. Winnie family. Winnie wa mami ali ize bambi. Alinga King Sai nyine bona bali ize era beyo sana. Beesaanira ddala. Simanyi oba beerya. Simanyi. Nenga Winnie wa mami naye bambi wakabi. TikTok kyawo omulala bangi. Kanata bajeulira abaga nti buneffe tuli top. Sibamanyi abo. Ero tekubona TikTok gwalola beno manya noga ono bwati ne bwati. By the way. Yali alazeeko bannaye embeera. Je bali bangi naye. Tetujja bawanyo importance. Tetujja bawanyo trend nenga je bali. Wamma babateke mu comment section. Bajja bakugamba ugenda okebereyo. Bajja babateke mu comment section ya TikTokers. Amanyi nti go bali top. Yeah. Kati tulina okwogerawo ku ba DJ. Abakuba disco. Uganda kwa list ya ba DJ. Bemmanyi wekubire yabalobere open. Areza njogera nsibambo. Ugambe ndi omusajja bwati ne bwati yo disco agikuba. Yeah. Abakuba disco. Naye omutwala abantu they don't disappoint. So we be DJ so we be. Amanyi. Ba nakuba ne bitamukwatako. Magikoke. Akuba naye nakuba ne bitamukwatako. Magikoke mulabe edduka ne mu disco. So we be Magikoke. Ababiri. DJ Shiru. The 256 pin doctor. DJ Chawo omulala. DJ Richard namugambye dda. Richard akuba endongo. Nga agikuba esituka. Amanyi. Wala DJ ali ku Galaxy awo. Bamuyita Alex. Omumanyi. Mana star. Omumanyi. Omanyi bulungi. Kakuwa. DJ X Mana star. Ebimuli binaye bimuwadde naye amanyi kye bayita disco. Ndonga agisobola. Then waliwo DJ Echo. Omumanyi. Mumanyi naye. Abaana bakuba endongo. Abo nabo yogedde OPD boss. Bakuba endongo abo bonna. Echo. Egwe. Bamanyi. Waliwo omwana bamuyita Selector Val. Omumanyi. Oli abuulizi. Kati Selector Val amanyi kye bayita endongo. Olabeko DJ nga tijjiti ajja kuba bi scratch biki. Naye nga abimanyi. Ninga kutegulira ennyimba anko. Eshegeera. Atera nnyo otambula abaana be Fort Portal wamakale ye DJ gwe manya kuba enyo zittua. Ngenze wano, ngenze 40, ngenze mba. Posters obola status ze. Tabera nnyo mu Kampala. Masonga amanyi kye bayita music yo Selector Val. Bakwasi yo DJ down nti uyo ku ground sio omuntu addawo nti ali ku TikTok nenge endongo weeri. Ekitegeera. Wala DJ wamita Wizi 256. Wizi. Akola ne Selector Ryan bakola babiri. Selector Ryan ne DJ Wizi. Bana bamanyi. Abana beka wempe. Wizi amanyi endongo. Ndongo bagikuba. Oyo ne Ryan bamanyi. Chosen DJ. Edo na ya akabinyo. Ate DJ El Nico. Anti made nchakuwa. Bacho jula. Manyi DJ. Gobera ko mu night ze. Mpanyi by the night ze ba. El Nico nagamba damanyi. El Nico wali DJ ntitaga kuogira. Kati El Nico tuko muogira ko njagamba bugambe El Nico amanyi. Setaga na kuogira bingi kigwe. Triza amanyi. Setaga kuogira bingi. Ba Magic Touch bakubira ddala endongo abaana. Bala Galaxy kanjiwe ebimuli bya Galaxy ina ba DJ. Okuva kuba Nimrod, Baluidi, Magic Touch, simanyi Deno, simanyi Alex, ba DJ bamanyi endongo aba Galaxy. Era Galaxy TV. Simanyi beriyo media waneno esinga Galaxy TV ba DJ. Bakwe yatede. Ageza account za NRG. Togamba ogeza kubona fuya. Mazima gabaawo. Galaxy esinga ba DJ. Nange enchogedde wa. Nenga ne next media erina anko. Ne next media naye ina ba DVJ Mase Pro, Masa amanyi. Roger. Waliwo no DJ wa ku radio ku next radio. Waina. Producer cause DJ wa mitani. DJ wa ku next radio. Yeah, producer amanyi. The Baxter. Then Baxter. No ebirevu. Baxter. Dexter. Rare Dexter. Awaliwo no omulala omuwanvu. Gayo naye akuba endongo.
So kati next ne Galaxy ndoza number 1 mukuba ne ba DJ. Then next media. Galaxy. Ne NRG yazao inawa abana abo DVX Faizo. DJ ni awo bana etani ya enaba DJ abakazi abangi. BTC Baida ne ba DJ abakazi abamanyi ndo. Baida ne ramanda kugati mu list totadde ba DJ abakazi. Kati aba DJ abakazi ba DJ abakazi abasobola amanyi endongo. Ka DJ abakazi amanyi disco. Oli yango yononya DJ mukazi amanyi disco. Olo DJ bamuyita Naziz. Naziz amanyi. Yeah, Naziz amanyi. Olo DJ bamuyita Shimani. Shimani. Naye wakabi nnyo. Zato. DJ Zara Toto. Amanyi. Bana bagenda bamuyisamu agalimbo akuba mixtape. Nedda baba. Zato omanyi wavuka style bana abalabe bangi. Kati bane bafaani n'abalabe ate omulabe otasoba abafaani ono okola ekirungi. Kitegeera. Kati Zato kuva dayina ayina ensonga ze n'abantu abamu kitegeera ate ebintu ebyo bisubira naye kati nze njogera kinenda bye ku ground etani yamanyi endongo. Kitegeera. Ane Shira amanyi. Shira Gashumba. Ili stana. Omumanyi? My crush. Kanchogere. Ono mukazi. Mukazi na girlfriend. Naye abereho nga akimanyi nti mujjawo ye Shira. Mujjawo ye Shira. Mujjawo. My girlfriend, the one and only. I love you so much, but mujjawo ye Shira. Mujjawo ye Shira. Eba ya Shira mwana wa kabi. Kazani yawunya bulungi nange. Ole mwade kuhaga. Shira jao. Shira kwe kuhaga. Shira twagala haga. Omwana wuna awadde tukola bubishi. Shira Gashumba. Just kahaga. Kahaga ko kakamala. Kamala bumazi. Nze nga Shimwe MC ngwagala nnyo era toyina wenza genda wano nga simu following. Sisobola Instagram wonna. Nako nkubira tugendeko ku Supremacy nga jali. Tujja mu. Ge mazima. Tunaona ku Friday tugenda Friday ja. Ya Friday ja tulumbe muko Shira Gashumba. Mugaye nyabo. Nze nkoye njala nkigambe maaso ku maaso. Soko kati soko ngambe gawo geno mugamba. Ate bibula. Ne wasito tuka tumu meeting gojja kubeerawo nga witness ngo gaye kana akasajja kalalamu. Tugende maaso besonyiwe Shira. Shira tumwe. Amashira nsagala haga mpa ku sente kati kalo kasale. Ogambye yagala ki? Njagala haga. Shiro na yagala haga. Zoma Shira mwegomba mwala go negomba. Nele sagala haga. Ayagala. Shira nze mpa ku sente. Oli oyagala ku luseke. Shira nze njagala sente saga bakweyagazo. Shira tugenda mulaba. Yatu inogenda aba. Babiri. Njagalo je kikumba kyo kiri ekyakabi. Kiwowo kiri ekimalayo. Njagala sente. Sagala haga. Ekitegeera. MC Sports. Yagala luseke. Tugende mu maaso. MC Sports. Chiche tunaba Ba Sugar Mami. Sugar Mami zi. Mama. Bakuse ensonga. Batono nedda abavubuka. Ba Sugar Mami. By the way nfuna nagenda nenkola content naye anegezaamu okunettira. Content shoot ya. Nagenda nenkola list ya mabaala agalimu ba Sugar Mami. Naye nakufuna DM esooka 50 bro nfunya ba Sugar Mami. Sakola koti mwana antunda ba Sugar Mami. Wagwa amenya bumenya mabaala. Kakati wayagala Sugar Mami uliriza. Ebigambo bino wammanga. Teba kulimba nganti ogenda mu bbaala. Mukubanga Morris yagambye mbo imo ba Sugar Mami ombogende ngogenda mufuna teri Sugar Mami gofunanga teto ise mu connections wa connectinze no by the way n'abaana nga ejje osawa wana weteganga gwe eriyo n'abaana nga je emirimu gyabwe bro ngayo mulimo gwe kukola ki kuconnectinga abala gye bali kuyunga kitegeera teri Sugar Mami agenda kwagala ngo olabika bubi mugongo teri Sugar Mami agala mulenzi alabika bubi Sugar Mami ne wabala bikatya nga damage ayo agala mulenzi nga ayimiridde kati gwe tugenda nga mu bbaala mbweno bangambe lumba Sugar Mami togenda mufuna ate namutandika oti
olina okubanga eri omuntu kyaliiwe ayogera naye alina okconnectingayo naye nga bakyogamba mije bayinza bayita ne DM zenfuna nga ki manya kakola kafaana ekisiwange kati kadde kantutte ebirowoozo nkalabye ne ŋŋamba onate ekisiwange ali wano akakali mu kawunta ako kafaana ekisiwange bakayita Diana abakajje katuuze producer kachali kakazike simanyi bulungi we Diana soko je wano mu kamera ajja tubuzeeko ata tulina mu maka ni wakabi MC Morris Pulse semberayo kakugambe byagala okugamba kati jango tulewa ate kati govudde jo bade webase aha Hi. babuzeeko Musibye mtya basebo ne banyabo. bakwagala nnyo kati nalina kyagamba MC Morris Pulse nedda njala mbulye kafokano babuli kafokano kali kayina omuwala akola mu kawunti omulungi yono abadde tatutendowooza akubale tukola wano byogere leka byogere laba ka smile kati osobola okwesanga naye mujja ku extreme lounge ngaka Diana kano tubadde tukola interview wano MC Morris Pulse naddamu byalina kuddamu ng'omwoyo bagututte bwe tobanga toli recordinga sikwesize ekikujja mu ntebe gy'obadde oli producer ate ataka sikwa byogedde mubuuza nangamba akantu ka producer kaleke Bwagambye. Producer. My best friend. My best friend. Chali wanga chasinzi. Egoli chaliwo. Tekela fa tubeno tubeno kwa 360. Wanji mama rachi producer njogedde kuyi. Bano manyo weda kyetwogerako. bano bakubina. Mama nakaviri kakabi. Wewe. Abana temutajjeno, temutajjeno. Siko. Oyina omusajja. Omusajja nina. Mutumireko nerinnya lyo. Sijja dyogera erinnya lye. Oba banja. Mwagala. Omusajja wange mwagala. Kale akoleeta esooka ku linnya lye. Mukisa. Morris. Tawanga Morris. Tawanga Morris. Ndio babagenda looza mu birala. Oba enyukulo soka jita Morris. Ye MC Morris kakitegeeza. Oba yenze nga simanyi. Nizo kwanga ni simanyi. Okakasa. Wafunye kisa gye nekikubira nekigamba pozi bakuyitani Diana kwa mtwala 5 ajompeeko negata batanja kali sente zonna nga yetakwanye akubida ali open oli akutuukirira nagamba naye kisinzira ina gwali ojje sijjamu olaba sente mekazo ogamba sexy ye kintu kya like emitwala 5 kijja mu sexy no ngambye sente zonna yes oli asogera nga kwa milioni 5 kyonna kyekiri naye sexy kintu kyakwagala like tekisaana like kati nga wona ogamba oyina like just oli bakwa milioni 2 omujja mali dia bakulaba onze bagenda kusumba kwaga bro bagenda kumpereza message bagambe kawala kabadde mu interview tukagala ne bajame ikwezi nga 2 tomujja ekyo kyo kisinziira omuntu goyagala goyina okugabira sex okitegeera ogenda fano wa ezo sente sisobola kuva fawaavo katola buze baligina muomo n'omugagga wange era mulabye ono ngenda muomo era baligina mukubire n'essimu mukubire tumugayo no sirika nga mumugamba mukubire producer nzikizwa kuba essimu bako kati
tusoto kutule deal. Naye Kusende sisa. Lekaba kubira omugagga. Lekaba kubira omugagga. Omugagga ayinza obutasiima. Kaka nuze. The number you are calling is currently teriko. Omugagga yagitadde mu kanyonyi omulala. Tunoonyeyo mulala. Lwaki? Tulina okutulaga egwala. Tunaalya ggwe. Mwagala kunfunira kasente. Abagagga beebase. Bawana omukazi mulogo. Meba akakwata. Tugenda kutula omulimo diro eyise butaka. Teyinza butayiika. Naye nga wali ofunyeeko gaye nanga mwisanze mbino ne Oyogaleko hook up. Sikikola. Onatandise tulimba. Onywa omwenge. Nnyo omwenge. Oyagasa. N'otamiramu. Okutamirako kubaawo kati ate oyinza okukola mu bbala nga tonywa. Ofiya yadde tukwaleko out. Wano tebannangabira off. Gwe producer jangu. Omwana talina off. Omwana talina off. Musabireyo off. Sewo twagala off ya mwana. Obana oli ajatubuuzeeko. Oli ate akola. Naye ajatubuuzeeko. Mumuleke. Oyo mukazi woyo. Si mukazi we. Nkola naye mumuleke. Takola ye mu bbaala. Extreme lounge nene. Erina bingi. Erina bingi nga kinaki. Erina saloon, erina restaurant, erina Washington. Naye bali bagambye ko nti oli mwola mulungi. Nga bagamba byaddawa tebagala bba waako. Bba wanga ngamba. Oli ati bba waina. Siri mufomu naye kale boyfriend wanga ngamba. Obeera weka. Kati we bagenyo bakkiriza maanyi ngaza ashima omusajja akyala. Kukyalirako tokkiriza baba. Akumata kumira mpero omwana tuli mubaleetera nga wammwe. Nolwaleetaga interview nno. Producer. Omulabye. Naye kalina ebbina. Olirabye. Bina kweriri. Ene n'ebisambi ebirungi. Kalina n'ebisambi ebyeru. Bannange. Tubaddewa. Siwerabidde. Kebera ku script. Tubadde kuba sugar mami. Nga tubamaze. Tubadde kuba Kebera script. Script yonji nikujikebera. Oyo asobola n'okuba baleta recordinga. Ng'alabyemu mukazi we. Tubaddewa. Ndoza byebyo. Actually tununduza Omuntu yina tuyogedde. Oziko ebina babisigadde mu spouse tujja muzza tumwongere anabigwawo bana ebyo kimanyi buli lunaku obaako bipya byovumbula. So more spouse MC more spouse tulaba tumuzza n'abantu bayitiremu ku nayitizo tujje twakusupport Olwokubiri tubeera ku arena ebugoloobi. Bayira njagala nnyo ebbaala bayira nnoonya ebbaala empeneti ya Saturday. Nesagala bbaala nga teri willing teekamu. Bbaala neri serious nina Saturday nze nita amasanyaze gange 3 phase. Ogakubaawo. Njagala bbaala ngeri willing oteekamu. Mwayo eri ebbaala mwana ezinyiza oli naakubira akubidde abaliyira obusente. That's why nganyanya ebbaala ngeri willing ngemanyi business y'ebbaala runninga. Nze nkugambe kunaiti yange njabe ba DJ basatu. Ba DJ basatu buli DJ kino nyengeremu emitwala 3 oba abaana. Kwa ba DJ abebe bakola night. Night ngenda kwogenda esobi mga mwana ankwatira mu nkwebwezi tinkwe yata oba nkwe meka. Yogene ne shiru, yogene ne batteries bani be. Njagala ebbala ngeri serious. Owulidde? Saturday. Shegera. A hosting wanyumira by the way. Okay. Nekira abambala baberewo nga bakimanyi baleekolebwa bawala. Abawala. Baleekolebwa bawala ate abawala abagabako. Bawala biba bikodo bigobi mu bbaala bigenda kugobera ba client. Akubana okangambye tekagaba. Kagaba. Byogera mu kamera. Akatuve mu kamera. Tuve mu kamera tukasaleko bibinyo. Alright, debatulaba Baskin events tubadde ni MC Mo Spars nga tuwogera ku ebyo bitambula mu industry na bichi ebiri mu industry mutamanyi oyo muta wabudde
MC Mospaz unakuwa kubi tumusanga kwa ena Ronge awe bugolobi Tuesdays hostinga ito tufune ku vibe ezimalayo akwere mukazi wange video call alaika wamutegeera bobi omukazi ayizoloza ndi mu bwenzi baby totekawo muzidalo kisiru baby bye kozi naye mbani mwita baby ngambe tuli ku interview Yuwa n'omusiru. Tubadde wano tuli ku interview omusajja akuwaana akufiirako era binsobedde nze kitegeera bulungi. Weebale kumukwasaganya. Leba MC Muwase. Wa MC Muwase. Omusajja akubidde mukyala we wano. Omusajja dda bituufu alina girlfriend alina omukyala. Bate tumanyi byalwali. Yeah man. Anyways tubaagala nnyo Brownskin Events mwebale kubeera nga kwe mubeerako mugoberere banaye gundi zaffe ku TikTok Brownskin Events, YouTube Brownskin Events. Musobole okubaako nnyo banaye mugobere stories zaffe. Kyakabi nnyo kyakabi ddala mbadde Ashimwe MC Campus Brown Daddy. We love you so much. God bless you.